The elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, omukulembeze w'abantu, omukulembeze yalondebwa, essuubi ly'Abannayuganda, essuubi lyange, essuubi lyo, atatudisappointingangako, era jjo tubikkula amaaso, tuyimukire wamu, twerwaniko. Ono ye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Oyinza omudescribinga mu ngeri y'enjawulo, oyinza omudescribinga mu bikiibwa eby'enjawulo, naye ky'olina omumanya nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ye pulezidenti w'Abannayuganda omulonde era akuŋŋaanya Bannayuganda atukumaakuma okulaba nga tweggyako Alumbye lwa Museveni olwajja okusaanyaawo, olwajja okwonoona era olwajja okutemula. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine pulezidenti w'eggwanga lino, pulezidenti w'abantu, pulezidenti wange, pulezidenti wo, essuubi lyaffe, eyajja okutulwanirira, eyajja okutugatta era eyajja okutulaba nga tukwata ku mukono tusobole okuyimuka twerwaneko. Baganda bange bingi ebibaawo, okusoomoozebwa kungi, naye tufuna amaanyi kubanga tulina omukulembeze, tufuna obuvumu kubanga ye waali, tufuna obutatya kubanga tulina tukulembeddemu mu lutabaalo olw'okwenunula. Gwe so gwe mukwano gwange, gwe muganda wange addeeyo n'agamba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tasobola, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tamalaako, ng'olaba ani amalako, gwe twali tumanyi amalako yalimba bajjajjaffe, yatwefuukira, yafuuka omubbi, yafuuka omutemu, yafuuka ekizibu mu ggwanga era yajja ng'alina ebigendererwa bye. So twandyekutte wamu, twandyekumyekumye ne tulaba nga twerwanako okununula eggwanga lyaffe mu mbeera yonna. Uganda yeetaaga okununulwa. Tobuuza nti ki, tobuuza nti ani, wabula kozesa ddoboozi lyo olabe ebigenda mu maaso mu ggwanga. Openinga amaaso go otunulemu naawe olabe ebiri mu maaso mu ggwanga lyaffe, ogambe ddala ddala si yenna ensi gye twandibaddemu ku by'obugagga n'ebirungi eggwanga lino matawuta Mukama lwe yatuwa ne tuba nga tuli mu nsi bw'etyo, tekyandibadde bwe kiti. Naye olw'okuba nti tulina omubbi eyajja n'atweziibikamu, omubbi eyajja okutubba, omubbi eyajja okutwonoonera era omubbi eyajja okutusaanyaawo, ebyo byasalawo okukola. So baganda baffe, mikwano gyaffe, mu kaseera nga bitusobedde era nga bituzibwalidde, tumanye nti ate Omukama alina ekyamaanyi kyatuteekedde ekigenda okututambuza tufuuke abawanguzi oba tufuuke abanunuzi. Uganda eyawamu ye Uganda etambula era Abannayuganda ffenna nga tukozesezza eddoboozi limu tugenda kubeera bawanguzi. Weewaawo bingi bituukawo, bingi bitumalamu amaanyi, bangi batuliddemu enkwe, bangi batufudde abatagendo, neffe tuli bamu kubanga ate twekutte ku Mukama Katonda gwe tumanyi ayina eddoboozi erisinga era gwe tuwadde olugendo lwaffe olututambuza tutabe nga tutuuka abawanguzi. Tunaabasanyufu nnyo singa buli Munnayuganda akozesa eddoboozi limu era singa buli Munnayuganda ayimukiramu okulaba nga tulwanira eggwanga lyaffe. Awo obuwanguzi bwaffe n'amaanyi bwe gatunudde ate era bwe gakutte. Tulina essanyu nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine atutambuza bulungi. Wabadde Kololo ng'osomesa baana mwoyo gwa ggwanga mbu bayise okubeera bamwoyo gwa ggwanga. Museveni tosomesanga abantu okubeera bamwoyo gwa ggwanga. Mwoyo gwa ggwanga kitegeeza kwagala ggwanga, wabula eggwanga lyoba osomesa okwagala abantu baalyo. Onabitegeera Oluganda nga nkozesezza lunene. Togezangako okusomesa omuntu yenna okwagala ensi ye. Ensi gy'oba osomesa okwagala abantu baayo. Nga bwe bataakuyigiriza kuyonka mabeere ga nnyoko, nga bwe bataakuyigiriza ng'otandise okuvubuka nti bateeka wano, ebintu ebimu birina kwekola byokka, birina kubeera automatically. Tewali muntu alina kukusomesa kwagala nsi yo. Era gwe ng'agamba nti oli mukulembeze wa ggwanga, sooka weebuuze lwaki abantu bakyaye nnyo eggwanga nga nina kubasomesa busomesa okulyagala. Lwaki abantu bakyaye nnyo eggwanga nga nina basomesa busomesa okulyagala. Ekyo bw'omala okukiraba kinogera eddagala nti bakyaye eggwanga kubanga basoma tebafuna mirimu.
Bakyaye eggwanga lwakubanga mulimu obukenuzi, mulimu obuli bw'enguzi. Bakyaye eggwanga kubanga mulimu obusosoze, mizaani yeekubidde sayidi emu mu keeki y'eggwanga ku ngaba yaayo. Bakyaye eggwanga kubanga n'eggwanga teribaagala. Eggwanga lye lirina okusooka okubaagala, lye lirina okukwana bannansi baalyo. Kubanga bo bannansi baalyo basobola okubeerawo we litali ate ddyo terisobola kubeerawo we batali. Eggwanga liddukanyizibwa ssente abantu baalyo be bawa omusolo. Kyokka ate abantu baalyo lwaki nkugaye basobola okubeerawo we litali. Basobola okugenda mu mawanga amalala. Nina mwannyinaze mu Amerika yaŋŋamba yagenda Museveni yakawamba taddanga, asobola okubeerawo Uganda weetali. Kati otogenda musomesa kwagala ggwanga, eggwanga lyoba olina okusomesa okumwagala akomewo agase eggwanga. Tubasomese mwoyo gwa ggwanga. Juzi wano mwagenda kusomesa kunywa bantu kaawa ne mwasiriwala, mwawutta, mwasiriwala ate era mwawutta. Osomesa otya omuntu okwagala ensi ye? Osomesa otya omuntu okunywa kaawa nga n'omwana olugwa ku nsi anoonya bbeere lya nnyina? Kyokka abatalaba, abatategeera naye alinoonya ko omuntu ategeera omukulu. Bakusomese be banywa kaawa. Twali tumuwuutirawa mu mukonda mu ntobo nga kati mwali mubasomesa kumunywera mu bikopo, naye ate n'otaba n'ennya lwa nsonga baawutta. So Museveni mwoyo gwa ggwanga tebamusomesa. Mwoyo gwa ggwanga ali automatic. Kibanga bwe Abaganda mwagale nnyo kabaka wammwe. How? Otusomesa okwagala kabaka. Kiri mu butonde, kiri automatic nga tulina okwagala kabaka. Kati kiri automatic okwagala ensi yaffe Uganda. Kati bw'otandika okusomesa abantu okujagala naawe okkiriza nti bagikyaye, sooka onoonye ensonga lwaki ensi yaffe Uganda bagikyaye bannansi ba Uganda, ng'olina okuddamu okubapikamu mwoyo gwa ggwanga. Ggwanga ly'olina okupikamu mwoyo gw'abantu, so si bantu kubapikamu mwoyo gwa ggwanga. Okuva lwe kiri nti gwe weefuula eggwanga, gwe alina okwepikamu mwoyo gw'abantu ku lwa Uganda. So abantu togenda bapikamu mwoyo gwa ggwanga. Of recently, your idiot son said that abantu babi tebaagala nsi yaabwe. Lwaki baagira mutugerageranya kubafuzira amatwale biki? Temwagala ggwanga lyaffe. Ngamba, look at this idiot, the drunkard man, the drunkard boy. He is not even worth to be called a man, a drunkard boy. Yaddira obusiru bwe n'agala obuteeka ku bannayuganda. Yes, Abazungu babasinga bali far better than you. Kati mmwe mulina okukola ennyo okubeevuunikako mube far better than them. Though ensi yatondebwa mu biro time, bw'olemererwa okukozesa wano n'ekugendako ne bw'oli waalirira buli ddakiika egenze teridda. Osobola okugamba leero kiremye okukolebwa ku ssaawa 2 ez'okumakya, tukikole enkya ku ssaawa 2 ez'okumakya. But leero zibadde 17 ku ssaawa 2 ez'okumakya nga 17 omwezi ogw'E11 omwaka 2023 nga 17 omwezi ogw'E11 omwaka 2023 terugenda kudda. Essaawa eyeefaananyiriza eri eridda naye eri eriba tekomyewo. So let us use time welo. Era bannayuganda tewabaawo abasomesa mwoyo gwa ggwanga, kubanga si mmwe mwalondebwa okuzaalibwa mu Uganda. Jajja bigereke Katonda obbateeka mu Uganda, automatically mulina okwagala Uganda. Naye musooke mwebuuze lwaki mwakoowa Uganda. Mukazi mujja bwakujoonyeseza mu maka ga kitaawo ne kitaawo omukyayiranga musinga alema okubaako kyakolawo. Kati abanyumiddwa ebirabo muleete Masaka ebubondo tozzeeyo. Alekedde eddunda bannanga agira babizaawo. Kolera w'abangi ennyinza enkya nnaaleeta bipya.
Abaagala okulwawo okutegeera Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era mujja kgenda maaso n'okuba nga temutegeera ate era okemulemeddwa kati okutegeera temujja mutegeerera ddala bambi tubasaba mumuleke kubanga bigaanye ebyammwe naye bigaanye. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine President wa njawulo nnyo talinga bano abatuswaza obuswaza tasobola kubeera na kukigezaako President waffe batulabanga ali mu kuswaza tekisoboka ono wa njawulo. Yo DDO Daily Drinking Officer Katamira Jobyo Mozi Musimba Vivi Kagagala eyataganjula Shiba mu balina mooso y'okuubira omukazi awubira endeku kubanga ogisibamu olwayi n'ogiwanika kyokka nga ate ye omukazi tebamuwanika. Omukwano gwalina n'omwenge ne bwalifiira omwana we alireka omulambo mu ddiro ne yeesolooza n'ayingira akabaala kabbeeredde n'oba akabbula akalunkuse n'asooka n'ayewayokko ku mutima olucupa lw'omwenge. Ye n'omwenge batta omukago kankuwa amagezi gange gompe ettamiiro era gw'omwenge ne gutuukiriza bulungi endagaano gye yakola nagwo ne gumuwa ettamiiro naye n'aguwa amagezi. Kadibaga mikolo mwonoonyi wa mikolo gwo gwanyumye gwabadde gunyumye gwabadde mulungi nnyo naye n'abagudibaga bafunvubidde gwabadde mubi yadde n'akatono naye n'abeesomye gudibaga bafunvubidde. Gwe bw'oba oyina mujjawo ng'olaba agenda kuwayira bbaawo bagenda kweyanjula agenda mumulagayo mu bakadde tosumbukana kwata bukwasi muwoozi mugulire eccupa y'omwenge oba kuleetiye kale kubanga eccupa tejja kumala mugulire eccupa y'omwenge ate banaamuganda okwogera buli watuuka bamutya ebyokwerinda byatuukiramu byamaanyi nnyo kumanya ng'ono omwana alina omukwano n'omwenge tafana ku mafuta gagenda kukozesa tava na ku security gyagenda kusasula tava ku byakulya byagenda kulya mu kkubo wabula ye kasita omugulira omwenge mwetegefu otteeka mu kyonna agenda akwata akazindaalo akudibagira omukolo gwa mujjawo guno gwabadde gunyumye era onoonya kyogwesosaako kibula lwakubanga n'abagudibaga wallahi bafunvubidde babadde mu giya nnyo ate bakadibaga mikolo baba baagala obuzindaalo. Ani amanyi abatamiivu ku kyalo kuliko omukolo naye ng'omuwala agenda kufumbirwa omusajja amunonye mutamiivu yatandika wadde omututte naye Ssajjombwe yali embeererayo wadde omututte naye otutte bikamulwa omubisi twagununa muda wadde omututte naye baaba yayenda ku kyalo kino abadde wa kisa nnyo nga kasita omwanjulira ebizibu byo takkayanya yayamba nnyo abaakuno abatamiivu ku mikolo bw'omumma akazindaalo wakiri yakeewa yate gutuuke kuziika gujja bagira bino bye musiiba mulimba abantu omufu yafudde kafuba omufu yafudde ettalo omufu nedda muleke kulimba oyo Ssajjombwe yeebaka ku nnamwandu wangulikiza yeebaka ku nnamwandu wangulikiza ate nga mujjukire engulikiza yafa enviiri zikutuse yafa kwoli sirimu yasookawo kaakati mubuulire abantu ekituufu baleme kuzannyira ku nnamwandu wa Ssajjombwe abatamiivu kakati yono twafuna ono twamala gwe oba oyina omukolo gw'oyagala okudibaga twala oyo yafuuka kiddole nte y'abato kazanyirizi wakubikola alinga ono omusajja eyali abeere wakulukuku bamuyitanga Dickson yatandikawo baddiikuula mu Uganda yatuuka ng'asolooza ssente nnyingi n'okusinga abayimbi ku mukolo nga kasita omuwa ssente ajja ku mukolo naye olina okuteekawo empaawo ye n'atandika okwekolakola obusolo aliyola omusajja mukulu imagine abasoga mwaganya okukombako omuntamu ku lunaku lwakyabazinga olw'omuwendo ne mukeerekereza naye yono yaganye okwerekereza eccupa ku mukolo ogw'omuwendo kwe yabadde alina okugenda ate ng'alina okwogererako naye n'asalawo era anywa eccupa agenda adibake yaddaye kuba pikica
wapikicha omwana oyo yatudde ku steyalingi ya Uganda yavuga eggwanga agenda dde kuba ekigo olaba nti taata wali dibaze olaba kitaawe wali dibaze ali soba nga yatamiira Justin Ntebe naye ate ono eyatamiira omwenge n'obuyinza gugenda jjabagira ekisinga okunnyumira mu byonna mwami Yoweri Kaguta Museveni akyenyumirizaamu nti ye tanywa mwenge mu bimu ku bimuyambye mu nsi muno n'okutufutubbalako lino ebbanga nga tatufuga lwakuba tumwagala naye nga tufugisa mukono gwa kyuma lwa nsonga nti tabongoota Museveni tanywa mwenge tagangayira ate nga ffenna tukimanyi nti ekiva mu ttamiiro kubeera kubongoota kakati akyenyumirizaamu nnyo nti ebinnyambye okuwangaala okufugira ebbanga eddene butatamiira kakati ate atutega mutabani we omutamiivu gwe yavumye dda oba omuvumye kubanga singa obeera ewali omulema n'otandika neebaza Allah nze siri mulema kubanga singa nali mulema saalisobodde kukola nnyo kugaggawala kutuuka wano singa nali mulema saalisobodde kutambula lugendo luno kulutuuka wano singa nali mulema saalidduse misinde kuwangula mudaali gwa golodi bwe wabaawo omulema oba oli mu kuvuma mulema kakati Museveni asiiba avuma mutabani we buli lunaku kyokka ne mutabani we agamba osaagala ffe abatamiivu toli bantu kuzino nsanyuka busanyusi kati ennaku zino omwana buli lwakwata akazindaalo zembeerawo wali era Kasaba agambye nti gyali abadde siri waggulaba naye ngolaba nsekesekeko kubanga ye yafuuka wakodisitowa buli waatuuka ng'atagala yabadde agwiridde maama Nnaabagereka bamukutte ng'agenda kugwira Princess Bagaya abatalatuka agwire Queen Mother w'Ettoolo Queen Best Kemigisha ne bamukwata kwegamba oyo ye Muhoozi Kainerugaba emikolo agidibaga ate kakati muwona naye ajja ajja gisesemamu muwamba mulowooza ati omutamiivu aba ne control omutamiivu tabeera na control kakati mwabaagala obbadibagira emikolo basongedde ku oyo ye musikire wange bwe buli wawulira kyoyagala kudibagira wali omwana ttu kakati bayekise bange mwenna bamama b'abaana bange mwenna nga mwagala kufumbirwa basajja balala ku mikolo gyammwe ŋŋenda kusindikayo Muhoozi agindibage ŋŋenda kusindikayo Muhoozi Kainerugaba agindibagire ate alina okukwata akazindaalo dembe kifuba kiwato byampaka alina okukwata akazindaalo yagenda okunjogerera byonna oyo omutwala naye yasuulira itongo omwana naawe mutwale ng'okimanyi bajja musigulira mu maka ge era naawe akusuulira abaana twafuna oyo twambala gwe gwanyumye gwabadde musufu tegwabadde na buzibu bwonna obuzibu abagudibaga abadibaza ababiri nabo bafunvubidde okusaanya naye nga gwe gwanyumye kyokka omwana yeekolera ebigambo byogedde banange tukkirize Kyagulanyi Ssentamu Robert Babu and His Excellence wanjawulo tukkirize wanjawulo kubanga n'ekigambo obugambo ntukuwadde nti 10 kyaleetedde omukulu akapapula afune okuba nga abyogera musajja ono ekiraga nti yali mukopi mulungi ne bagamba nti ekyattisa omukulu mutabani wa Gilbert Bukenya kwali kuba nti ye yakolera omukulu we n'ebibuuzo kubanga ye byali biganye kirabika nga kituufu kubanga ono ate
y'ekintu akitadde ku level ndala nnyo baganda bange. Tetugagamba nti ki ne waliwo ekirabika waliwo ekirabwa. N'ogamba ate ono nga asusse naye muganda wange mukwano gwange, tulina okubeera abamativu era tulina okulaga nti His Excellency the elected President of Uganda abeera wa njawulo era tulina ow'enjawulo gwe tunuulidde, gwe tuwulira era gwe twenyumirizaamu ate ly'essuubi lyaffe abangi.